tubaniriza mu program nze nga bwendaba akawungeeza ak'olunaku olwaleero. Eddoboozi eryo mwa chairman nyambaako ku bantu bo. Kale ndowooza kati mpulirwa abali eyo. Oli ku DreamTV ne ku BTV saako ne ku Impact FM awamu n'emikutu gyaffe. Unakona disiko. Chairman omulimu gwajja gukola mpola mpola tusobole okuba nga tuwuliziganya bulungi. Kale kambaanirize mu program nze nga bwendaba akawungeeza ak'olunaku olwaleero tugenda tambula bwe tuti paka essaawa 12. Tubeera wano n'abantu bano bembeera nabo leero full house, teri ataliiwo nga twogera ku nsonga buli omu nga bw'alaba ate era nga bw'akkiriza. Omulimu gwange mwangu nnyo kuteekateeka programu eno na kugikubiriza ate so nga ate bano ne babasomesa mwe eyo gye muli gye muwangaalira, abali ku Impact FM, abali ku DreamTV n'abali ku BTV mu ngeri emu n'abatugoberera ku nkola yaffe ya Victory Uganda app awamu ne ku website www.imc.ug. Abakola mu byuma batuyambyeko website ne bagyongeramu ebirungo. Kale no bwogendayo odduka misinde n'olwekyo tojja kuddamu kufuna ate buwakatira oba bukwatira, ojja kubanga ekifaananyi okifuna nayo bulungi nnyo in case ng'oyagala tugoberera kuyita ku website yaffe eyo. Victory Christian Center mu Ndeeba yetuleeta wano buli lwa Sande ne tubaako ensonga ze tuwogerera. Abantegeeza mbajjukize nti olukuŋŋaana olumalako omwaka balutegese ku mulundi guno luli Namboole mu kisaawe gye twabadde mabegaawo nga tufuntula South Sudan. Gole mu ku bwerere gole ya mweruma bisajja biwanvu bisajja bina amagulu gakomere ne byaginoonyeza nebula naye Uganda neteeka mu kikapu obonero bwayo busatu ne bagenda gikyalira if not tomorrow ndo the Tuesday bagenda kubanga baddamu gikyalira ate eri mu South Sudan. Katune turabe ebinaaba bivuddeyo nenga mu kisaawe ekyo mwababadde Namboole olukuŋŋaana olugenda okubeera Victory Christian Center mu Ndeeba ntegeeza government weteeketeeke kati wabula wayinza okuba yabamu ku mmwe nga mwagala okubeera ekitundu ku lukuŋŋaana luno okuwagira olukuŋŋaana luno era enkola bagirina eya Matana n'eya Airtel. Simanyi mwabali ku Impact FM ennamba zino ngenda zibasomera, mwabali ku DreamTV tugenda kuzibateerayo ba akalanga ako tujja kubanga tukabawa, naye mwabali ku Impact FM osobola okusasula mu nkola eya merchant gye bayise Passover merchant giving ng'onyiga *165* 722915 n'oteekamu omuwendo n'okasuka. Sente ezo zijja kubanga zituuka eri Victory Christian Center mu Ndeeba. Okay, mwabali ku DreamTV ekifaananyi kyekyo mukiraba *16563# then oteekawo omuwendo guli 722915. Goberera bino byenkugambye awotekewo omuwendo. So nga ate namwe aba Airtel tebabalese mabega mwe munyiga *185 *4*9* n'oteekawo merchant code eno erinnya 37316 n'oteekawo omuwendo ate awo n'osindika. Zonna abosindise zijja kubanga zituuka bulungi tuwagire olukuŋŋaana n'otuyimirire wamu n'obuweereza buno awamu n'omutume wa Kristo Dr. Joseph Serwadda. Kale nze nga bwendaba wetwakoma wetugenda okutandikira tugguse ensonga y'okusamira ku mulundi ogwo. Makolo yeewala okwogera ku busamize bwe kyewuunyisa oba mizimu gye gyamugaana naye leero amaze n'azuukira. Makolo oli mulamu? Nyongera ku ddoboozi. Ndi mulamu nnyo. Okay, oli mulamu. Kale wootaali wano abakulu bano baayogera ku kusamira kwo kw'osamira kati katwagala kuwulira era producer ankole bulungi kamera zikulabe ate n'omuzindalo bagukuwe otubuulire okusamira kyeki bamaze kugulirayo yogera kasoyogera nnyo mbalamusizaako mwenna
abantu Basabasajja Kabaka batusaako obubaka buno nti oluwalo lutuuse lwa Lubaga tunyatulayo ennaku z'omwezi 22 kale abantu b'Elubaga mwenna muweeyo oluwalo olwo lwe luyamba ku mirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Nze mwami wa Kabaka w'ebyobuwangwa n'ennono Omusamize ate nga nze musamize mu kyalo ky'Erusalemu kyonna nze mwami akola ku nsonga ezo. Okusamira kye ki? Okusamira ge maanyi era buli muntu yenna wadde nga talaze busamize buno bwa musabu kasita anoonya amaanyi nti anoonya powers endala ezitali za Katonda yenga kubanga ye Katonda talina powers zatera ku bantu kasita onogezaawo okunoonya amaanyi ag'enjawulo obeera musamize. Okay, so waliwo abanoonya amaanyi ag'enjawulo ne wabaawo n'okusamira okwammwe okw'omusabo. Okwaffe okw'omusabo kati tandikira n'okoli okogende kuba gwe tonoonya amaanyi gw'onoonya amaanyi ngayina toganoonya kati sooka oyogere ku kusamira okukutuuziza mu ntebe eyo. Okusamira kwensamira kwe kugoberera ebyo jjajja Muwanga byayagala, jjajja Mukasa enkola ye, enkola ya Kiwanuka, enkola ya Musoke, kubanga ezo byemyoyo gyennyini abatume abaava mu ggulu okujja okulwanyisa sitaani ku nsi nga bayamba ku bantu ababaka abalungi Katonda bye yaweereza, kubanga sitaani yali w'amaanyi nnyo nga bwe tomuweererezaako babaka abamulwanyisa nga bagenda kusaanyaawo ensi eno. Yensamira entuufu era jjajja Muwanga omulimu gwe kuwanga emyoyo mu bantu. Okuwanga emyoyo mu bantu. Buli muntu azaalibwa Muwanga yamuwangamu omwoyo gwe mulimu gwe. So ye talina kyasobola kutonda wabula ye omulimu gwe bamutondera ye n'awangamu emyoyo. Yandigenze mu mukazi munda Katonda so talina maanyi gatonda naye alina amaanyi agawangamu emyoyo. Atonda ye yali omu yatonda n'amala yatonda munaku musanvu naye yatonda kati we yatonda yalemerera okuteekamu omwoyo andi yafuuwamu omwoyo Katonda yatonda yafuuwamu omwoyo yasooka kakati munateekawo abanamuyambanga okumufuuyira kati eyasooka Muwanga teyamusobola andi yeri oli yakyaliwo ku nsi nga kyali wejulira kati yaddayo mu ggulu. Mbuuzi siri moderator naye mbuuzi wenyonyi mirimu itali gityo sikutegedde mirimu ogwo Chairman mulumba omukono aguwanise kakati Katonda bw'amala okutonda omuntu era yamufuwamu ki omwoyo omukka nigufuuka ki omwoyo andi yamuteekamu omwoyo yamufuwamu Katonda bw'amala n'akola ki era omukka gwe gukola okwo kwe kuwanga kwa Katonda kwe kuwanga kati Adamu Muwanga teyamuwanga omusajja mumulemeseza yakuwamu ki oba ki n'omulekera ddala. Zisabusolo tonteeka bigambo mu kamwa naawe ate tontandika bamulekera omulimu ogwo ogw'okuwangamu ki emyoyo wano. Buli mwana azaalibwa muvunanyizibwa bwa Muwanga okuwangamu ki emyoyo egyo. Naye Muwanga abuna wonna ne malwaliro abaamu ne mu bitooke mulwazaalira akaana abaawo ateekawo malayika zeekikwaki. Era singa omuntu alemererwa okuwangamu omwoyo ogwo ne gutajja kya akaana tekakaaba era kawe kafiira ate ne bateekayo ate awangulamu emyoyo. Baani abateekawo abawangula Katonda
n'ateeka yatawangulamu emyoyo. Okay, so Katonda akolagana ne Muwanga nnyo ye muntu we ani munega bano bayesu bano bayesu bantu bazaalibwa buzaalibwa banabbi Muhammad be mwana bazaalibwa buzaalibwa nga naye so Muwanga bw'omutunuulira bw'oti ali mu kiti kya Muhammad ali mu kiti kya Yesu ali abasinga nnyo ne mukutono muntu bagamba katukole omuntu mu kifaananyi kyaffe Muwanga waalya katukole omuntu zezimuzimalayika ezaaliwo so ebyo Muwanga ye yabikugamba oba kugamba okusamira kwaleero dini zakajjawa ffe mwatusanga tusaba era omuzungu yagenda okujja wano yasanga tulina essabiro era n'atukoppa amakanisa n'agazimba ku nsozi bya mu mutwe oba biwandiike kubanga bano ati ndi kuyamba bano bonna boli mu kugamba bogambye nti Muwanga asukuluma Muhammad wono asinga Yesu wa mulumba asinga Yesu wa Charisse ekintu ekizaali n'ekikoppe kitegeeza nti ekintu ekizaali n'ekikoppe tokyawula ekintu ekikyo kububo kye bakuwa n'ekikopperezi tokyawula balina n'okujja n'obutabo oba okusomesa abantu naye ffe ekyaffe kyalinga omuntu aza kyabuzaalirano bali gwe bagamba omwana waliwo amugamba nti kati okuze tali okunonya omukazi waliwo amugamba babagamba ekyo kimugambanga bulirawulize ngaoze okufuna mukazi we abamaze okwiraba nomuteekamu okumubuulirira naye nga ye amaze okulaba mashini kyategeeze tannamalayo makolo kiri kyabuzaaliranwa okulo kikuli mu musaayi ate oba bambabuuli ekyo kambabuuli ekyo kambabbireko otulimba Katonda yawa bajjajja amaanyi ag'enjawulo n'ateekateeka nti ono mukasa yajja okukola ku nkuba n'ateekateeka nti ono kiwanuka yajja okuwanulira abantu emikisa n'ateekateeka nti ono musoke enkuba bwerebezza ennyingi yajja okugikendeeza agisala amaanyi bannange kati ng'omaliriza eddakiika zo twogera kuba engeri gy'onnyonnyodde okusamira kyeki otubuzaabuziza n'otwetotolooza n'otutwala alina omwana onziza mu butonzi oli yayo abadde ambuzaabuza nanziza mu butonzi kyambudde njala mbanyonyodera obutonzi kati weebale kunnyonnyola butonzi kati ogambye eki okusamira kyekisi gye kuva kubyabadde akugamba okusamira gemaanyi ffe getulina ag'enjawulo omuntu kati Katonda ge yatukwasa agamanyi Katonda yakwasa ffe mwene mujjanga mukoperera n'okuvumirira kubanga osobola okutegeera omusamize nnyo otya nga neyolese sekitegeeza tosobola mutegeera amala obanga aliko ebbala kuliko abaliko ebbala libaawa liba lyaki liyinza okuba wano liyinza okuba wano so oyina kumala kulaba olina ebbala nina ebbala wa okweyambulira mu bantu nedda tewetaaga kweyambula wa ogambye liri wano ndina ebbala ndina lyeru liddugavu liddugavu ebbala liba liddugavu waliwo liddugavu n'eryeru bituufu ebyo saagala lubaale mulimu ebeerekera mu biddugavu ne lubaale ebeerekera mu byeru ne mu bimyufu pinki yetaafuna nekiragala pinki yetaafuna nekiragala mulumba adde obuuza ki amalire ekibuuzo mwannyonnyola wano sande ewedde mwannyonnyola byonna bifu musajja wuuno omusamiza abaganda anti tufunye omukisa ne tumulaba naye byannyonnyola njagadde kumanya Adamu bw'aba yalemwa muwanga omuwangamu omwoyo olwo muwanga yatandika ddi
era kwanda mune muwangani yasooka muwanga kati omulimu kubanga muwanga yaliwo nga bakola omuntu kati mukukola omuntu yakola ki yaweereza Katonda ng'amuweereza ki yemuweereza omwoyo n'aguwangamu kati kumuwanga ne Katonda omwoyo gulina Katonda yali ali wali ng'alina abamuweereza kuweereza kino kuweereza kino Chairman buze ekyo ekibuuzo kiri nze mutegedde agambye obusamize tebwetaaga kusoma ate wetaaga kitabo buli buzaale mwe mujja muguluba n'ebitabo muno muguluba n'ebitabo njagala kubuuza omutende omulimu gweki obusamize omutende kikigwawo omutende si anti mulimu ki anti akimazeeyo omulimu gwe amazeeyo kigambo naye omulimu tayogedde omulimu gwe omulimu gwe gwani muzale omulimu gwa Senkulu Manda ngamba mutendesi omulimu gwe ki bwebanga mu busamize buzaale omulimu gwe ki omulimu gwe kwe kuteeka kwe kujjanga ekika nga bwe muli awo nemujja ekika anti ambawulire nga Lubaaya alina byababanja kati bwe mujja ewange Senkulu Manda bagamba bwadde ndigambwako nnyiniryo nze mpita Lubaale oli asanyala kutereera mu mutwe gwammwe ne muyita n'ambulya byababanja mmwe ng'ekika kakati oyo ate si mutendesi kyoyogedde ali bye mutendesi Senkulu Manda omutende Lubaale oli kati wulira ebimu tobimanyi simanyi kubanga by'oyogera wabinsomesa kubanga omutende akola mulimu ali gwe n'ogamba kimale eyo nti mutendesi kati omutendesi akola ki atendeka Lubaale omu gwabakutte kitegeeza si kyabuzaale bakiyigiriza buyigiriza era bakitendeka mutendesi so okay katono nnyo Makola agambye nti gwe wabinjigiriza bakabonera akalaga nti naawe byosamira bakuyigiriza buyigiriza si kyekyo akatikiba bweki si kyabuzaale Lubaale wakwata omuntu wabeerawo ne bamukomako era ne bamugamba nti omuzukulu gwokutte aba n'omukazi okitegedde omuzukulu gwokutte issue is Lubaale oba obusamize otendekwa butendekwe ekizaale tebakitendeka ne bw'abazze ng'akuzzeeko wabaawo gati oyo nno Lubaale n'atendeka abakola ki abalaba ti oyo ekimutambuza n'ekimuzuuza bwe kityo Lubaale kitegeeza ategeezezza abuulidde ng'amanyi okutendeka anti wuliriza singa omwana abeeraawo yekka nga tewaliiwo mutende asamira atya asamira n'akwata omuntu n'ayogera ab'ekika n'ayita ab'ekika neyanziza mudweta mbadde nina kyenjagala okuyiga mu kibuuzo kya chairman kyabuziiza omusamizi siri Muganda naye kyobuuziza omutende n'omutendesi kyekimu njagala omusamizi yabaddamu omutende n'omutendesi kyekimu yawomu kati azze nga azze ew'omutendesi ono tamanyi fe tuteeka omutego musooke mulinde
njagala abantu bali bategeere obusamize okusinga nanyini byo nga bwemanyi obusiraamu okusinga okusinga gwe mbuuza omanyi kayabuuza ekibuuzo nga kiri n'atakitegeera omutende n'omutendesi bw'oba oli musamize mutuufu nga totuferayo omutendesi abawa aje oba musamize lwaki omulemesa lwaki todda omusamize bwa busiraamu kubuuliza eyo ekibuuzo ekontunyigomu lwaki oyagala omunyigo so ekibuuzo ekiri mu ddiiro omutende n'omutendesi mu busamize y'omu ate Makolo agamba si y'omu ate gw'ogamba y'omu abadde atufera nga hajo oyagala kunyweza bulimba abajja okwazibwako lubaale senkulu mmandwa nze mpita lubaale ki gwe mukikati ku mutende n'omutendesi gwe senkulu mmandwa oyitibwa otya siri mutende oli mutendesi waliyo omutende temutunyombanga ekyo tumanyirira mbuuza Makolo ntandise okubuusabuusa n'obusamize ono si musamize mbuuza omusamize oyo yeeyita omusamize nti muwanga wa ggwanga ki era yavaawa ekirala akola mu Afirika wokka tawanga myoyo gy'abazungu oli wagwanga lyakatonda buyombalya bamuyita abazungu bamuyita batya ate nze ndi muzungu leero kale kamalirize ebibuuzo by'ongende ku balala ngende wa Sheikh Amaani kuba alina bye yaleka wano ng'alina okunnyonnyola Stella ndi Kampala omusamize asinzaani ndowooza osinzaani so osinza muwanga okusinga eyamutonda eyamutuma sinza kulekawo gwendabako muwanga mulabako ajja kumuyogera muwanga wamulabako wamulabako omulabako so afaanana atya alabikira ku muntu so bw'alabikira ku bwajja wano n'olaba zisa busolo oyo ye muwanga nayogera nti gwani nti nze muwanga neyanjula kata yeyanjula oba owulidde byayogera oba olabye zisa busolo nze bamulabye zisa busolo tayinza kwefuula muwanga tasobola bamulabye nga muwesimu nga muwesimu muwesimu ndigikonda asaasire muwesimu tulinawo obundu bwaffe so muwanga aliggulidde nnyo wa mululu nnyo tasobola kugamba kusinza eyamutuma bw'abazze gy'oli nedda nze sikuliiko nedda nze ndi kubuuza oli muwanga nti wa mululu nnyo okubanga eyamutuma amujolonga amukakanya n'amussa wansi yamumanyi naye kakati nze kirenga bwongamba timabega wa Museveni ate waliyo Katonda ate waliwo pulezidenti kyomulala bwemba naawe Museveni mba mmaze ye pulezidenti w'eggwanga tombuulira bali ate balanda ate wali asira ate waliwo asira kugungu so omuntu bw'alowooza nti oba muwanga ono tabanga ddala ye sitaani kubanga tayagala kunnyonnyola ku oli wawa tayagala bamwogereko Meja George tweyanzize bale kutulaba mbuuza omusamize nti ndowooza badde bakubuuza tokizeemu nti muwanga wa ggwanga ki tasobola kuba wansi yonna kubanga ova kutugamba bakugambye omwanya bwamuyita mu ggwanga lye
ne wani wonyi tuna ba mita banya bingi tuna ba mita banga tuna ba mita why aleka kubuza Nyabingi Muwanga uyo mwanya ba muyita mu lulimi lwe. Okay, kati gwe obwongo bwo bwalalira ku kimu kyokka Muwanga wa Buganda. Awala tomanyi bamuyita. Ate majinoni akoki. Tofaayo. Gwe toli mutendesi, toli mutende kati oli Sengulumandwa kale. Sheikh Amani. Oli mulamu. Wetegese okwogera leero bwe twakoma luli wagamba tuli mwetegefu kwogera. Leero wetegese okwogera. Billahi minash shaitanir rajim. Katulize Sheikh Amani. Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. namusaako buli muntu yenna atulaba era atuwuliriza n'ekiramuso eky'emirembe ekyatuweebwa Katonda okuva ku bannabbi bonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ne baganda baffe abatannaba kufuna mukisa gusiramuka omuli abasodokisi, abamalaki, abakatoliki, abaprotestante, abaseveniside ne baganda baffe abalokole emirembe gya Katonda gibeere gye muli. Nja kusaba era nga bweri enkola yange nga sinaba kutandika mbaako ne ka hikimatul yawm akagamba akamagezi ebigambo eby'obuvunaanyizibwa byentera okugira ki okutandika nabyo. Emabegako enzikiriza ez'enjawulo okuli abaprotestanti, abasiraamu n'abakatuliki wabaawo enteekateeka eyakolebwa okubanga enzikiriza ezo zirina we zisimbye ng'ebitebe. Ne muganda waffe Kaaya balinayo ekitebe kyabwe kiri. Nja kusaba mukadde waffe presiding apostle mu mwoyo mulungi nga nze nga nange munno mu kubuulira eby'omwoyo mukulembeze munno wabeewo enteekateeka ekolebwa naddala mu kiwanja nga gwoli mu kiwanja era nga Katonda akyakwayisa obulamu okulaba nti enzikiriza y'abalokole efuna weeyimiridde ng'enzikiriza kubanga amakanisa mangi agameruseewo mu Uganda naye buli kyaki weeri ya muntu so nga ate obulokole okubala kwagenza okujja nga bagenze bagira ki beeyongerako. N'olwekyo ekyo nkisabye busabi Dr. Serwadda mu kitunule mubeeko awantu we muli oba ku mutala gundi oba kasozi gundi ng'awo we wali entabiro y'abalokole we bayinza okuba nga basangibwa. Era sebo nga bw'okikolako nsaba n'abasumba abagwa mu kkowe eryo mukomye okwerumaaluma ng'obwana bw'enjala mwegatte, otherwise wajja kubaawo okulwanagana nga abaana bammwe n'abazzukulu bammwe bagoba abalokole ku mataka gammwe. Ekyo nkimaze. Ekyokubiri sebo moderator mbadde nsaba programu eno nga bwentandise okwogera bwebangeeba olwaleero bye tuyigirako ebeera experience. Nze nange nga nkyali muto mu byempuliziganya najjanga mu radio oba TV nga ndowooza nti yengeri yemu gye tubaamu gye tugula ennyama mpa embiriizi mpa omugongo temera ku bbangu mu ngeri y'akatale. So mbadde nsaba programu ebeere bwetyo nga bwentandise okwogera. So moderator bwaba sikirizibwa kwogera abalala wanda bo nze njogedde oli commenting anti nze njogedde kati simanyi lwaki kubanga ngambye nedda ngambye bwe baba balira singa be boogedde kyandibadde fine naye nze njogedde ne gamba
obuuse obusiraamu n'ogenda ku bulokole okweruma kuli mu bulokole bukuluma nnyo okusinga ku kweruma okuli mu busiraamu. Mbadde njogedde ekiti. Ekyo ekiti kibadde kimala okuba nti kyenjogera sikyogera mu mwoyo mubi. Njogera ng'omukulembeze w'enzikiriza kubanga oli gwe njogedde erinnya. Weewaawo omusumba naye alina enkizo. Ajje ne Intelligence Council ng'omuntu obuvunaanyizibwa. So sogedde nga n'obusiraamu nabo binayo ekitebe nabo sogedde nga mulamba atudde webale nnyo naye atuulayo. Era gw'oyogedde ekitebe kwatudde wali ku Old Kampala wamanyibwa nti w'abasiraamu n'awalala. Akasembayo ngende ku mulamwa. Katono nnyo. Kati ekigambo kiri ekyakatale ani akwita vineze wano olyoka okireete. Ebigambo bino byenjogedde si bya leero era si bya kaakati. Naye nga nti puroguraamu yaffe bw'ezze etambula oba bugyeraga nsaba ebeere nga bw'eri nga ntandise. Kale moderator ombuuziza ekibuuzo mu kwogerako n'ombuuza nti leero oli mwetegefu okwogera. Teriyo olunaku lwe najja wano nga siri mwetegefu kwogera. Okizzeemu neyanziza. Wasemba ano nga otandise okunnyonnyola ekigambo ekyo ekyokusamira kyeki. Esebo. Olina aya gye waleeta. Aya bw'ogireeta. Esebo. Ne nkugamba ngeri gy'ogisomye nga mpulira nga awaayiriza Allah. Esebo. Ne tusooka tugiwummuza. Ne tugenda mu ssuula ey'okusatu. Mu ssuula ey'okusatu wewaava kalumanywera. Eyakusirisa nga kuteekako caveat nti sooka oddonnyonnyole olyoke weeyongereyo ogguse obusamize kyeki okusinziira ku busiraamu. Kati nziramu okubuuza weetegese okunnyonnyola essuula ey'okusatu aya eya 3:5 ne 3:6. Ekyo nakyo mbadde nja kiteeka ku kyokusatu. Okusaba kwange era kuli eri gwe moderator nti nkoyo okunsaba nze siri Allah siri Yesu. Tonsaba. Nedda sigenda kukkiriza tonsaba. Tonsaba. Nze tonsaba. No. Nkusaba of request. Don't request. Yeah. Ekiri mu ddiiro ky'obuddamu. Anti kaakati kankiddemu. Oba togenda kiddamu. Kankiddemu. Let these people talk. Kankiddemu bwe nti ekyo kyosembeyo okwogera mu luzungu kituza ku kye twabaddeko wiiki ewedde. Nti nze kiba kinnyamba olw'ensonga okusomesa nze kyendowooza era kyenzikiriza mu puroguraamu eno kyekindeeta. Era bwe gyeyongerako ne giwa ebiri kiba kitegeeza nti nzija wano njogere ebyagalwa abalala. So nga ate puroguraamu egamba manya kyokkiriza. So nze nga bwe ndaba. Nze mbadde ndowooza nti wandibadde ompa akaaganya olw'ensonga by'obuuza bituufu. Naye nze bwe neetunulamu obuyungaganiro bwabyo ku kye naleeta buliwa. Bwe buba weebuli obuyungaganiro obwo mpeerwa omukisa okukisomesaako. Ne batagukuwa. Ne batagukuwa. Kubanga lwaki? Ne batagukuwa. Kubanga lwaki kati kanko kyokulabirako naleeta surati Ikhlas ya 10:12. Mba nkyagitwala bwe nti moderator nojjayo engalo. Ate waliwo aya negamba bwe nti kakati gwolowooza mu studio muno nze nsobola okusomesebwa Qur'ani. So mu bufunze era nze nyina okubasomesa mmwe mutegeere. Bwe tubuuza biri wabweru wa Qur'ani oba nedda. Olina okubuuza mu ebyo byenjogedde. So kye nabuuza tekyali mu by'oyogera. Ate nze yo aya nagireeta. Nze nagireeta. Wagijja mabega mwezi mu byoli bye yayogera. Okiwulidde? Kati olaba moderator oyagala onsirise ate mugama wange ng'ate mbadde nzize nteese ku mulamwa gwatubuzaabuza. Bwe waleeta omulamwa gubuuza okusamira kyeki. Nze mbadde ndowooza bwe muba temuntya buti. Kwata eddakiika zange ozimpe nsomese ku mulamwa. Era ekintu ekyo nkyebuuza mu mutima. Lwaki amaani buli wenkwata omuzindaalo ku mukutu guno gwa TV ne radio siweza ddakiika ne munjira obusiisibirizi. Wabawo ekigendero mutyaki gwe kwata eddakiika zange ozimpe mala okwogera kakati nammwe muba mulina bye mwepakiramu bye mwagala okuyisaawo obudde bwe mubiyiseewo. Kuba nze nkubuulira sirowooza nti nze nga nze amaani nsobola okusomesa kyenzikiriza ate nekisomeseza mu nzikiriza y'omulala.
era omukisa gwompadde olunaku lwaleero gwe ndi mwetegefu okuteesa ku mulamu ogubuuza okusamira kyeki. Okay. Toli mwetegefu kunnyonnyola bulimba bwe waleeta. Ate nze nabuleeta. Okusamira kyeki. Webale nnyo moderator. Sebo neyanza mukadde wange. Ekigambo okusamira kigambo kya Luganda. Ekigambo okusamira kigambo kya Luganda. Definition yakyo mu lulimi Oluganda kitegeeza kusaamirira. Nga n'ekigambo kusaamirira kitegeeza okuvaamu amaloboozi agatalina makulu. Engoma zivuga, endege zivuga, abagwa mu muliro kwe kusaamirira. Kakati ate bwe kizibwamu okusamira kiva mu kigambo eky'Oluganda okuseemize. Ntegeerekeka bw'oba wasoma ekitabo ky'Oluganda ekinnyonnyola ebintu ebyo. Okuseemize ekyokulabirako. Singa omusumba lindako njogere musamize bakuwadde ebibyo gwe ebibyo bw'ogambe bakuzaala nabyo nze nkola research. Okiwudde ssebo? Nze nkola research. Kati gwe musamize sirika tosoma bitabo wagambye ebyo byanono wazaalibwa nabyo. Kati ffe tusomye ebitabo bino tubyogera okusinziira kumanya sirika. So mu sharia mu mateeka g'eddiini ekigambo kusamira eri tuvuddeyo mu Luganda n'ebirala kubanda bwe ngendayo bannanyini kusamira basituka era tesaagala kunyingiramu. Ekigambo kusamira mu sharia mu mateeka g'eddiini kitegeeza buwakanyi. Ng'obuwakanyi buno butegeeza kuwakanya Katonda eyatonda ebitonde ffenna. Bwe tusoma mu Suratul Bayina ya 98 aya tujja kutandika na ya 5. Allah agamba a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wama umiru illa liya'budu Allah. Wama umiru illa liya'budu Allah. Abantu bonna Sheikh Sabsuru tebalagirwa haje kusinza kintu kirala kyonna wabula okusinza Allah. Mukhlisina lahuddin. Kati sijaba wanisa mikono. Bwe tugamba okuva eri ku musumba waffe w'abalokole okuva ebusoga mu Crusaders n'omubuuza osinza Allah ngaganedda ng'oye ekufuru batekamu ekisumuluzo nga baggulawo ng'ayingira mulyango gw'abasamize. Wama umiru illa liya'budu Allah. Tebalagirwa kusinza kintu kirala kyonna. Sheikh mukhlisina lahuddin bwe bamala okusinza Allah nga balongose eddiini y'Obusiraamu nga tukubuuza kojja oli muki nga nawo nziriza kibuuzo nti ndi Mukatuliki nga tuggulawo ng'oyingira mu mulyango gw'abasamize nga tubuuza wama umiru illa liya'budu Allah. Twalagirwa okujja kusinza Allah nga tubuuza mulirwana wange ono musamize bwana jjajja makulu owaye Allah omusinza kasata andiko kujoboja nti nsinza muwanga ng'omanya oyo musamize. Ekyokubiri bwe tusoma mu Qur'ani se haji bikulyaka sura ya 3 kuba twagala tutunulire okusamira kyeki ekisookera ddala kasita omuntu asinza Allah ne bakubuuza osinzaani nti nze Allah simumanyi si Katonda wange ng'ate agaayo atu bonna balagirwa kusinza ye nga tumanya omusamize. Essura ya 3 aya 96. Kale katudde nayo kasooke nzija obubaka buno tudde ne sura ey'okusatu aya ey'ekyenda-mu-mukaaga tugenze mu ssaawa yaffe ey'okubiri katudde. Alright kulikayo eno ye ssaawa yaffe ey'okubiri era yegenda okuggalawo program yaffe eno ey'olunaku olwaleero wetugalire mukuumulamuko nga Sheikh Aman akyaggusa nsonga ye nga nnyonnyola ku obusamize kyeki okusinziira ku Busiraamu ye nga bwalaba. Abadde alanze essuula ebadde ya 3 ne aya ey'ekyenda-mu-mukaaga bw'aba amaze tuyoke tugende ewa ow'ejjokolera then abalala bo bajja kuba boogera nga batubuulira omusamize kw'omulabira. Maliriza eddakiika nkwadde 2 zokka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna awwala bayti wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubaraka wa huda lil alamin. Tubuuza ekibuuzo okusamira kyeki. Qur'ani egambye mu surat Al-Imran ya 3 aya 9-6 ensonga y'okubiri gyendeeta agamba nti mazima ennyumba eyasookera ddala okuteerwawo abantu olw'okusabirangamu yeeyo eri e Makka al-Kaaba ey'emikisa era nga kyakuluŋŋama kwa bitonde byonna mu nsi era ng'ennyumba eyo
yateekebwawo yazimbibwa Ibrahimu alayhi salaamu ne mutabani we eri Makka. Buli muntu yenna agenda agiraba gyeri. Kati Allah n'atugamba mu sura ya 72 aya 18 wa anna almasajida lillah, emizikiti nga guli ogwasooka okuzimbibwa gwazimbwa Ibrahimu e Makka, ze nnyumba zaani za Allah. Kakati tugamba nti okusamira kitegeeza omuntu yenna ava mu kifo n'agenda akuŋŋaanira we basinziza, naye ng'ekifo ekyo kye basinzizaamu si muzikiti, aba musamize. Nziramu olwo aya eno gye tulabye nti ennyumba eyasooka okuzimbibwa mu nsi yonna ng'ezimbwa Ibrahimu gwe tuyita jjajja w'abakkiriza, kubanga ffenna abali wano haji tumukayanira. Ennyumba eyo gwe muzikiti gw'e Makka. Buli omu yenna ne bw'ogamba bugambi wano producer n'omubagulizaako katono agiteeka wali ku screen, era emanyikiddwa eri Makka, tugendayo ne tugiraba. Omuzikiti ogwo nga guzimbibwa Ibrahimu ne mutabani we Ismaila. Omuzikiti ogwo guli Makka. Naffe Allah n'atugamba nti wa anna almasajida lillah, emizikiti gizimbibwe ze nnyumba eziteekebwa olw'okusinza Allah. Omuntu kasita agenda okusinza n'akuŋŋaanira mu kifo nga gyagenda oba kanjogere ogenze mu ssabo, ogenze simanyi mu kifo ki, naye ng'esabe ekkanisa egundi eyo ekifo ekyo ky'ogenzeemu erinnya lyakyo si muzikiti, kitegeeza kusamira. Olw'ensonga bwe kibanga kitegeeza kamaliriza agenda kwogera si muzikiti, abagenda mu kkanisa basamize. Nga maliriza ngenda kuddamu sagala kuŋŋenderako, nze kugaa nkozesa bwino obudde bwamwe bujja kujja namwe musomesa ebyammwe, okiwulidde, era ngenda kuddamu nga maliriza. Abasumba mwenna abali mu kwekalakaasa okuva ku Museveni Side n'abalala, njagala muba mutandise okwogera okuva mu kikunta kino, kubanga oli awulira nga kizitowa nnyo okumugamba nti naawe oli musamize nga talina ssaba, awulira nga kizitowa. Bw'oba oyagala okuva mu kikunta ky'obusamize sirika, Museveni Side sirika. Bw'oba oyagala okuva mu kikunta ky'abaana abasamize, okiwulira ssebo, oteekwa okuleeta layini mu Bayibuli yo, nga layini egamba nti ekkanisa, kuba Ibulayimu omuyita jjajja w'abakkiriza. Ibulayimu gye yasooka okuzimba ey'Abaseveni Side Rigindi, si gwe wekka, n'omukatuliki akadde weka n'atuuka ti ekkanisa eya Ibulayimu gye yazimba sirika nkugunda owulire, otankula nnyo by'otaasobole. Naawe oteekwa okuleeta aya ng'egamba nti kuba omuzikiti tugulabye, Ibulayimu gwe yasooka okuzimba ogw'Abasiraamu. Twagala mutuwe aya layini mu Bayibuli yammwe ng'egamba ekkanisa y'Abaseveni Side yasooka okuzimbibwa nga Ibulayimu yagizimba eri mu nsi gundi, era bagiyita bwe bati ey'okusinzizaamu abantu. Bw'omala omukatuliki naye kye kimu, ti ekkanisa oba ekereziya y'Abakatuliki jjajjaffe Ibulayimu gye yazimba eri gindi. Bw'omala n'omulokole ti ekkanisa y'abalokole Ibulayimu gye yasooka okuzimba eri gindi, nga ffe bwe tulabye Ibulayimu bwe yazimba omuki n'omusamize tawona, naawe okatuwe ti essabo lya jjajja Muwanga eryasooka okuzimba mu nsi yonna liri gindi, abazungu abantu, kuba Katonda si w'Abaganda bokka Muwanga. N'olwekyo moderator neyanziza nnyo obudde bw'ompadde. Webale nnyo, webalire ddala. Mwami Mulanzi mbalamusizza nnyo. Nkusaba nga bwe ngende w'Omukatuliki, nkusaba Sheikh Aman aleme kubuzaabuza. Kuba tusuubira nti buli ali awo akiikiridde nzikiriza ye. Kituufu. So if he cannot defend his faith and its writings, then is not benefiting us at all. I was following and he was asked about the controversy found in the Quran depending on what he quoted against that chapter of chapter 3 verse 36 says, please, we want to learn. Koseya kugambye bo baagala kuyiga. Okay, thank you Mr. Koseya for that sort of advice. Bakudzeemu kubuuza kibuuzo ki? Yakiwulidde. Anti oluzungu lutabula obadde ki naawe otulemesa? Ayagala kuddamu kibuuzo. Chairman ayitiri. Omusajja Kale, ono bamutegedde. Chairman ayitiridde. Nedde gwe bakutegedde. Kati gwe chairman ovunulira enzo oluzungu. Atasobola nakukola na sentence 3 ku paper. Owejjokolera. Sebwange. Nga ntuufu katuwuliriza owejjokolera. Katumuwe eddakiika zo owejjokolera. Sirikako.
tuli ku Busamize. Sebo neyanziza nnyo omukisa guno gwompadde okubanga nange nsobola okugatako endaba yange ng'omukatoliki. Obusamize kyeki okusinziira nga bwe ndi omukatoliki. Waliwo ebintu bye ngenda okutandikirako ate biyinza okuzinga ne bikomyawo bulungi ekifaananyi ky'obusamize kyeki. Waliwo abantu otambula mu nsi muno twatondebwa nga tuli mu mawanga ga njawulo. Kati yali alowooza nti obusamize abulabira mu Buganda wano wokka ng'ayogera ku Lubaale. Naye obusamize bubuna ensi yonna mu mawanga gonna. Kakati abantu gye babeera mu Katonda nga bwe yatutonda, Abayindi, Abakyoli, Abayonaani, Abajapaani, ensonga eva eno ku munaala gw'e Babbeeri mu ssula y'e11 nga Mukama tabudde abantu bayagala okukola ki? Okusisinkana Katonda. Naye bw'osoma olunyiriri olw'omunaana mu lubereberye lugamba bwe ruti nti awo Mukama n'abasaasaanya mu nsi yonna ne balekeraawo okuzimba ekibuga olw'omwenda. Ekibuga ekyo ne kiyitibwa Babbeeri kubanga eyo Mukama gye yatabulira olulimi lw'ensi yonna. Era okuvaawo n'asaasaanya abantu ku nsi yonna. Kakati abantu ne babuna mu nsi yonna, amawanga awo ne gabeera maki? Mangi mwe tufuna ennimi zino ezaaki ez'enjawulo. Kati mu ngeri eyo abantu baava ku Katonda ne batandika okutambula mu ngeri yaabwe n'obuwangwa bwabwe, empisa zaabwe, engeri yaabwe obulombolombo, kubanga batabukatabuka amawanga ge tulaba gonna mu nsi. Kati abantu bwe batambula bwe batyo ssebo nti ebyababangako omuntu yayinzanga okunoonya oba okwagala okufuna omukisa oba obulwadde mu mbeera eyabeeranga bwetyo. Mu buwangwa bwe mwabeerangamu emikolo egyakolebwa, mwabeerangamu obulombolombo obugobererwa, ebimu nga birimu okusinza. Kati enkola eyo mu nsi yonna mwabeerangamu mu buwangwa obwo abantu nga basinza, abantu nga bagenda ne beebuuza, abantu nga babuulirwa emikolo okugikola mu ngeri gye bakoze mu ngeri yaabwe. Mubaamu amazina, mwabangamu ebintu bingi mu buwangwa obwo n'engeri ez'enjawulo. Kaakati Katonda n'abantu n'abaleka mu mbeera efaanana bwetyo nga tebamuliiko. Katonda n'atandika ate okwagala okuzza nga bamaze okutabukatabuka mu ssula y'e12 n'ayita Adamu ku bantu, n'ayita Ibulayimu mu bantu mawanga agagaali gatabukatabuka. Muli n'Abakaludaaya, Abayebusi, Abagirugaasi bwe kityo. Kaakati wano Mukama mu ssula y'e12 n'agamba nti Ibulayimu, vaayo mu nsi yannyo oleke baganda bo n'ab'ennyumba yo ya kitaawo ogende mu nsi gye ndikulaga. Mu nsi gy'ali mulaga naye waaliyo abakola ki? Abaliyo era nga balina n'obuwangwa bwabwe. Ndikuwa bazzukulu bangi abali beggwanga eddene, era ndikuwa omukisa, era ndikuza eggwanga eryo obeere nga wa mukisa. Ndiwa omukisa abakusabira omukisa, era ndikolimira oyo alikolimira. Kati mu nteekateeka eyo nga Mukama olaba ne wali aleese omukisa, abantu bali ku byabwe. So kati ffe wano mu Uganda eddiini yajja. Eddiini bwejja twasiŋŋanibwa n'obuwangwa. Waliyo Abakyoli, waliyo Abakumamu, waliwo Abanyankole. In fact nga bakola ebintu byabwe bingi. Kati mu bintu bye bakola, mu kubeera n'obuzibu bagendanga ne beebuuza ne bamugamba nti obuzibu buno bubadde bwe buti, obudde buli bwe buti, ojja kuwona bwoti, ojja kukola omukolo gundi. Kati omukolo gwo agukola mu buwangwa. Kati eddiini bwe yajja eno eyaffe etulaga Kristo netujja mu nkola zindi baga nti ogwo omukolo bw'oba obadde okola ng'onoonya kuwona oba oli mu kusinza, okyo ky'osinza si Katonda, obwo buki? Busamize. Lwaki busamize? Nti ebyakolebwanga, katugeze Abaganda bye bazaalanga abalongo, mu mukisa oguga nti abalongo bano nti bandiza obuzibu abalongo ne bakwokya. Omukolo gwakolebwanga ne wabeerawo okukuba eŋŋoma ennyo ne banyiikira mu kunyiinyittira okwo beewala ebizibu ebiyinza okuva mu baana bano nti baana bajja kukwokya. Kati okunyinyitiza
okukola ekintu ekyo likyayise okusaamiira n'okikola n'okiweza obeereko kyeweyamba olima okubanga obuzibu buli bukola ki bukujira ate oluusi ofune omukisa kati ekikolwa ekyo nekikolebwa tukiyitibwa busamize kubanga onyinyittiza embeera bwewabeeranga obulwadde eyo enkola eri njogera ku ya Buganda yokka naye ate ojja kusingana ne Japan nga bakola byabwe ojja kusingana ne Nigeria bakola byabwe naye wano mu Africa emyaka giringa ffe kati wano obukatoliki bukyanga bujja wano myaka gye145 nakola ebyo nga tabitugambye kakati mu mbeera efaanana bwetyo era bw'wabanga ogenze nti wagendanga omuntu asobola okunogera eddagala nga bagamba genda ew'omulubaale yayinza okubuulira ng'ekizibu kino kisukkulumye kati yabanga gamba nti ensonga eno yeetaaga waliwo omwoyo gwajjajjaawo oba okuluma mwetaaga ne mukola ki ne muguza kakati mujja kufuna emirembe kakati bwe mufuna emirembe ne wabeerawo okutuula wabeerewo okusaamiira okutendereza kubanga ekintu ne mukoowola kati bwe bwabanga mukoowola olubaale kubanga olubaale ekitegeeza obwengula ebbanga eryo kati omwoyo guno baga nti omwoyo oguva mu luki kakati baterezanga emyoyo egiva mu lubaale kibaga nti basamira luki kakati mu nsonga efaana bwetyo nti ensonga emirimu egyo egikolebwa katugeze oyo yagalanga kuwona ekyo ekikulu ekyakolebwanga bwe kikolebwa mu kukinyittiza obutasalako ne musaamira kati bwe mwasaamiranga omwoyo guleba ne gujja ne gubako kyegwogera musobole okutereera ekikolwa ekikoleddwa ne mugikinyittiza kwe kusamira so bwabanga kiriko ga nti muteekwa n'okuwongerera mulina okubaawo kye mujja okuwaayo oba mbuzi oba nkoko era ekikolwa ekyagenderangako musobole okufuna emirembe oba omukisa mu ngeri faana bwetu kati ebyo bye byakolebwanga wano mu Buganda ojja kwesingana abanyarwanda bakolanga byabwe okufuna emikisa okwewonya endwadde ebifaana bwe bityo ojja kusingana nga abakuuma mu bakola byabwe njogera mu mawanga ga Buganda kati ne mu Kenya eri abakyukuyu naye obusinga bubanga mu buwangwa bwabwe enkola eyo yali bantu nga bakolera mu buwangwa bwabwe mu kunoonya mu ngeri faana bwetyo kakati Katonda ng'ateekateeka oluso okutukomyawo n'atuleetera Ibulayimu bw'aleeta Ibulayimu n'amweroboza bave mu busamize buli kubanga bwotunulira bw'oba osoma essula 11 yonna ekulaga abantu baali bava Katonda Ibulayimu gwoyogerako naye yali musamize wabano tasamirangako yali musamize kati Katonda atandika olugendo olupya kati mu lugendo lwa Ibulayimu mwamweroboleza n'amugamba aleke ebiri era mwetufunira eggwanga eritegedde Katonda omu yekka kyova olaba Ibulayimu ayitibwa taata w'amaki amawanga gali amalala agasooka okuza kakati atandika olugendo olupya kati mu Ibulayimu mwe muva eggwanga ly'Abayisirayiri era eryemanyi nti lyokka lye lirina Katonda omu ategeerwa bakatonda abalala bakatonda b'amaki b'amawanga be basamirirwa ono we Katonda ali so amawanga gali amala gonna gasigala nga gasinza bakatonda abaki abalala naffe Abaganda mwe tuli n'Abajapani mwe bali n'Abayindi mwe bali kati Katonda mwe bamusembeza era Abayisirayiri ne babeeranga mu nsi yonna bemanyiddwa nti balina Katonda yekka ategeerekeka Katonda wa Isirayiri bw'agenze okweyoleka kyeyava ajja ne tuli nga tategeerekeddwa kyava afuuka omuntu ne tumulibira mu Kristo n'agamba nti yenze yaliwo olubereberye mutegeere okusinza nze Katonda katulaba tuva mu ndagaano eri okutegeera Ibulayimu gye tumutegeerera tusembeera mu kigambo kya Kristo kati bwe tutuuka eno mu mawanga enkola etasinza Katonda ali wa Isirayiri ng'ate Katonda ze gye tuli ye Kristo oyo aba asinza Katonda b'amawanga maki malala baba basamira kyova olaba bamapeera bwe bajja wano basingana tusamira nga tusinza bakatonda ba Buganda ne batuleetera Katonda waani wa Isirayiri kati mu nsonga efaanana bwetyo buli lwova Katonda wa Isirayiri oba osamidde buli atasinza Katonda wa Isirayiri musamize aba musamize neyanziza mulumba nabano baba wannyonnyola gwe luli okusamira kyeki kati twagala kutegeera kubanga mukyalimu akakunkuna omusamize omulabira ku ki ndyoka enzira eno bassebo ne bannyabo abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusizaako mwenna
nembagaliza programu yaffe eno nze nga bwendaba ennungi ebatambulire bulungi nga muyigira wamu naffe ate tubeebaza nnyo olw'okutuwabulanga nga mutuweereza messages ezituwabula ezitubuuza ezikomentinga mukola kyamaanyi bantu beffe beemasaaba n'abakyesere naabi mwanyalako teeka nakalondo yaffe eno Impact Radio ne DreamTV ndieri wamasaaba asalambalu omanyi batuwuliriza nnyo musumba eriyaawo nkutumiddeko nnyo ku mpologoma awo emabega wa Erigon Flyer emabega wa wayi kookyawo manyi nti muteze mutulaba mutuwuliriza kwolabira omuntu nti musamize njagala okwebaza sebo muto wange oba mukulu wange kankwateko mu ngalo osengese bulungi ensonga eno nze nange kanjitandikire wano otegerera omuntu nga musamize kwe kukola ebyomuzizo Katonda bye yagaana bye yakyawa ng'okulya embizzi era mu bino mwe muli byengenda okumenya n'eŋŋamiya kwe kulya embizzi n'eŋŋamiya kuba kaakati abakulu bano balina olugezigezi bagoba abantu ku kasolo akatono ne basigaza ogune kaakati mugoba ki n'okulya eŋŋamiya bya busamize bakirese kaakati lekero girya nogisaddaaka nina olunyiriri kati sirika mulumba yogera kati sirika olunyiriri otegerera omusamize kwe kukola ebyomuzizo Katonda wa Bayibuli bye yagaana kubanga tulina Katonda omu ow'amagezi mu byawandiikibwa biyita w'amagezi bwevaayo Katonda omulala atali Bayibuli gwennyonnyola ne tusanga omuntu amugulumiza amussaamu ekitiibwa n'amusinza n'atambulira ku byayogera automatically aba musamize. Baruumi essula ya 16 Baruumi essula ya 16 olunyiro lwa 26 na 27 mwami Kaya atero osoma Bayibuli naye kaneyambise yange ey'okusimu egamba bweti 26 naye kaakati kirabise ekitegeezebwa amawanga gonna mu byawandiikibwa by'abannabbi nga bwe yalagira Katonda ataggwaawo olw'okuwulira okuva mu kukkiriza Katonda ow'amagezi omu yekka aweebwenga ekitiibwa ku bwa Yesu Kristo emirembe gitaggwaawo. Amin. Katonda ow'amagezi ali omu ate aweebwa ekitiibwa okuyita mu Yesu Kristo. Bwevaayo Katonda omulala abantu gwe basaamu ekitiibwa nga tebayita mu Yesu Kristo busamize kubanga ow'amagezi ali omu. Bayibuli neddamu neetulaga Zabbuli 9:6 olunyiro lw'okusatu n'olwokuna agamba nti kubanga bakatonda b'amawanga bonna bifaananyi. Wano bwe tulabira bakatonda b'amawanga ebifaananyi ne tusanga abatali Katonda wa Isirayiri nga muganda wange Sonko bwannyonnyodde mwe tukwatira Allah nga Allah abaliwo okuba Katonda w'amawanga ate ebikulira ku baana ba Isirayiri okuyita mu Ibulayimu, Isaaka, Yakobo n'abalala. Buli asinza okuyita eri ng'ali ku Allah, Muhammadi, Jibuliru n'ebirala aba musamize okusinzira ku lunyiriri luno. For instance, Joshua 24 olunyiro lw'okubiri n'olwokusatu lugamba Teera kitaawe wa Ibulayimu yabeeranga emitala w'omugga, kitegeeza yali tali ku Katonda wa Isirayiri. Ne batandika okusinza bakatonda abalala be bataamanyanga. Wano Pawulo bw'ajja Katonda abo abaali ab'amawanga mwe tusanze Pawulo mu ssula y'e17 ey'Ebikola by'Abatume olunyiro lwa 22 nga Pawulo agamba nti abasajja abasene mbalabye mu byonna nga mutya nnyo baalubaale. Pawulo atandika enjiri ng'agijja ku Yoswa eyalaba Teera eyali emitala w'omugga kye yali asinza ng'ali mu busamize. Ono yakikoonyeeko n'agamba nti kitaawe wa Ibulayimu yali musamize, gwe n'okiyita mu Luganda kungwa. Kayingo.
kati Ibulayimu oyo bw'abanga yaveeyo yali mu busamize Katonda kye yava amuyita amujja mu busamize bwa kitaawe n'eggwanga lyonna lyali liddubunkanye lisamira. Wano abaali ebweru wa Isirayiri Efeso n'ewalala baalina bikatondatonda ebirala, Atemi yali mu katonda mukazi. Era Pawulo bw'ajja Bikola by'Abatume essula ya 17 kati ndi wakati mu nnyiriri olunya olwabiri mu biraga abasajja abaseene mbalabye mu byonna nga mutya nnyo baalubaale, kubanga bwe mbadde empita n'entunuulira kye musinza n'ensanga ekyoto ekiwandikiddwako nti kya Katonda atategeerwa. Kale kye musinza nga temukitegeera, nze ekyo kye mbabuulira. Naawe tudde tulina abantu abasinza Katonda nga tategeerekeka. Ekyokulabirako Omusiraamu yatusomera wano wiiki ewedde Suratul Ikhlas nagan walam yakul lahu kufuwan ahadu, Allah talina kimufaanana, tategeerekeka, tolina bwogerageranya Allah. Therefore Allah byebimu ku Katonda by'abamawanga atategeerekeka, kuba teyeebikulira abaana ba Isirayiri. Lindako ziisa busolo mumbeere kumpi n'eziisa busolo tantabula, buli omu aweereddwa eddakiika ze. Wano bwe tusoma ennyiriri zino kwolabira omusamize kwe kuddira buli kya muzizo Katonda wa Bayibuli ow'amagezi kye yagaana n'alonda. Kino kambawo ekirango, buli Christianity kye yasoma mu ndagaano enkadde n'ekitegeera nga kya muzizo Obusiraamu bwakironda. Kyamateeka 12:3 agamba bw'ati abatulaba n'abatuuliriza, tokolanga bw'otyo Mukama Katonda wo, kubanga buli kigambo kyonna Mukama kyayita eky'omuzizo kyakyawa. Bali baakikolanga ne bayisa batabani baabwe ne bawala baabwe mu muliro. Katonda waffe alina byayita eby'omuzizo, mu lulimi Oluwarabu bakiyita haramu. Ne wabeerawo ekigambo ekyokubiri mu Luwarabu bakiyita halaali. Mu Busiraamu embizzi eri haramu, obwenzi buli haramu, obubbi buli haramu. Ekikwewuunyisa n'omuzigiti ono gw'abadde atuwaanira ogw'e Makka baguyita Masjidil Haram, omuzigiti ogw'emizizo. Kaakati ekyo kitulaga nti asamira tomunoonyeza walala, munoonyeze mu Busiraamu kubanga gwa mizizo. Oba ogamba harami, oba ogamba harama, oba ogamba harami, byonna bikola amakulu ga muzizo. Tewali harami nga kikola halaali, tewali harama nga kikola halaali, tewali haramu nga kikola halaali. Byonna biyitibwa bya muzizo, temwefasa. Omusamize ssebo mudweta ne tumukwatiraawo. Ndaba wano olunyiriri lw'ensoma nga nnaatera okuwunzika. Nina aya emu, obanga Allah tali ku bya mizizo nga muli basamize Abasiraamu, nga ne saabasamize asooka ye Allah. Biri Quran Suratul Bakara. Anti nze Allah yaleeta ebya Nasale. Allah yayogera mu Suratul Bakara. Haji kyemmanyi obulungi abikkula. Sebo modweta kwenkasa z'omusamize waawano Bakara eba yakubiri aya 144. Katonda mu Bayibuli agamba nti buli kyakyawa akiyita kya muzizo. 2:14 kannara takalluba wajhaka fis samai, tulaba okuddingana kw'amaaso go gwe Muhammad ng'otunula ku ggulu olyoka oluŋŋamizibwe. Muhammad ali ku nkola ya Bayibuli, bwe mulabanga ebyo mutunulanga ku ggulu. Mu ndagaano enkadde nga kyeyogera n'empya, Muhammad ajja n'obuwufu obwo atunule ku ggulu aluŋŋamizibwe. Era tujja kwolekeza Allah n'amugaana, tujja kwolekeza mu bwolekezo bw'osiima ng'osaala, era buli wonna w'oba oyolekedde yolekezanga amaaso go ng'otunula eri omuzigiti ogw'emizizo Alikaaba ogw'e Makka. Muhammad aluŋŋamizibwa atunule ku ggulu, Allah gatunula mu ky'omuzizo. Yeekaalu bagikubye enkona, Allah yawabya. Ono si ye Ssenkulummandwa. Kaakati tuddamu okulaba ku bikulibwa 16:13 Kaaya yagenda okusoma olunyiro olukulu nnyo luwooma. 16:13 kati wano nsanga emisimu gye boogerako mu bunnabbi 3. Wano wenkwatira Allah, Jibuliru ne Muhammad. Tugamba 13. Nendaba nga giva mu kamwa k'ogusota.
ne mukamwa k'ensolo ne mukamwa kwa nabbi owaki ow'obulimba gyegiki emizimu emibi emeka esatu aha nga giringa ebikere gyegiriwa gyemizimu gya nyongere kubanga gyemizimu gy'abalubaale gyemizimu gy'abalubaale gikola obubonero genda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya ku lutalo olunene ku lutalo olw'okulunaku okumanya gino girimba wakatonda emizimu emibi egy'abalubaale nga girimba giri esatu Allah batugamba yatuma Jibuliru ajja agambe Muhammadi aleete meseji ya Allah naye kankuwa ekyokulabirako kimu kyokka mudweta munganyire kyeyamaani bw'abanga Allah sigwe emizimu esatu emibi njagala mwawule sooka nsomere kyamateeka 19:23 amaani bikulanga Qur'ani 16:15 Allah bw'aba sirubaala alimba 19:23 nya kyamateeka sebo mwami sonko buliriza oli musomesa wa Bible gwe nakwatira Allah nga agwa mu mizimu emibi esatu 19 kyamateeka 19:23 olyeyawulira ekibuga olyeyawulira ebibuga bisatu Katonda agamba Musa nti olyeyawulira ebibuga bisatu wakati mu nsi yo Mukama Katonda wo yakuwa okugira ekiddako olyerimira oluguudo komaawo kaya oli musajja muganda Katonda agambye Musa bw'otuuka mu nsi eyo gwagenda okwerimira enguudo soma 16 Qur'an aya ye 10 agirina mutwe angambye agirina mutwe oli ye musomi nzani ayinako kibuuzo wano Allah okumanya gwe muzimu ogulimba ne gugamba mbu Allah yalima enguudo Allah ye mulimi w'enguudo kati mbuuza ekibuuzo omaze okusoma kati ekibuuzo tetunasoma haji gisome temugira gundi haji wamojirinawo mizimu gy'abalubaale esatu girimba kuno kwe soko gambe haji abikule 16:15 Qur'an 16:15 ono agirina mutwaga Nahal kaya nyweza olunyiriri lwaffe olwa Bayibuli alime enguudo nga sikulimba Katonda w'amagezi agamba bantu bakole enguudo Allah ne yeewangame n'alimba 16:15 abasino be baba gitusomera n'ateeka mu nsi ensozi enywevu yani oyo si Allah ensi ereme kuyuugayuuga okubayuuguumya n'ateekamu emigga n'amakubo ani ateeka mu nsi amakubo oba oli awo ne muluŋŋama kati mwatwawulire bwe butaba bulimba bwa Setaani agenze ng'alimba ensi abateeka amakubo mu nsi Rumu Street, Jinja Road, Ntebe Road ku Allah n'abantu ani ateeka amakubo mu nsi ekibuuzo ky'omukulu onooze nganze aji kamalo mwisa Yesu luguudo kubo Yesu kubo kati Katonda yali ateekawo Yesu wano kiweje songera ku kirala Allah yateeka Qur'an agambye Sokolinde chifu oli hajirubowa Sheikh Abdul Sabuso Allah yateeka Yesu mu Qur'ani Yesu alina wayogererwako mu Qur'an wali naye wano Yesu tayogerwako so haja alimba ayagadde basanyusa okutusanyusa n'alimba mumusanyusa mubeera bino ayatul wahi obubonero bwa Mukama Katonda obuli mu ssuula eno owulidde wasahala lakum buli kimu yonna naye teteekawo ne Yesu kati murutadde agadde kumumenyako ayitidde okusiiga eddiini yaffe kale jangu wano kati olina eddakiika 5 zokka ekimu ku kye batulaze nti kwolabira omusamize kitandikira ku Allah Muhammadi yamuwugula ave mu kutunula waggulu eri ewali Allah wabula atunulira omuzigiti ogw'emizizo so n'alyoka agamba nti obusamize obukulu saabasamize ye Allah
kati sebo lwana n'ekintu tuwulire kubanga aya yino ya 2:14 basi abatuuliriza Allah bulijjo musabi mwenna n'abandaba bakadde bange director wa Nakani Happy Times obudoyina butono oyo mutumidde nnyo ali ku kibizinga ali n'omwana wange Zaitoni era nkyali naawe nebaza nnyo okuba nti webale kunnoŋŋamya wakati wange n'omwana wange Zaitoni director wa Happy Times ku bizinga kale basebo sijja kubaako kyenja kwogera kyamaanyi nnyo okujjako kubagamba nti okusamira nga bannabbi n'ababaka n'abatume tebannaba kututumirwa ku nsi kuno abantu abasookawo baali babutaabutana okulaba kibaba bakola nga bali mu nsi muno era bo bagenda okutunula batunulira nnyanja batunulira nsozi batunulira miti batunulira enjazi n'amayinja ne batandika okubanga basinza ebyo era nembagamba ne jjajjaffe enyini jjajja wabakkiriza jjajjaffe Ibrahim alayhi salatu wassalam era naye okumanya Katonda we okugamba nti Katonda n'eddiini okujja naye yasooka kubutaabutana owulidde yasooka kubutaabutana paka aktara afil najami okusalira tulako anti kyenvudde mbaga nti webitandikira naye kakati enanyinyo kakati subhanahu nsobola n'okulekera kubanga bwengamba bwembanga nzinyonyola omudweto omuyise Katemba okoze bubi nnyo byoli mu kutuzaamu twabivaamu dda wabitegeera nze nabitegeera era ne bali babitegeera obola ekibuzo kikiri wali kigamba kati lwakyo kyesibyeko anti njagala oddemu kakati kankibannyonnyole okusamira kwonna kusinza era kusaba ekyo kakati oyo si Katemba kakati katugende mu maaso izara an najami au fi najami Sayyidina Ibrahima yagamba nti onanyini kutonda munyenyo etekyukakyuka ye Katonda era eddoboozi nerivu eri mumunyene erigamba Islam wakala Ibrahim aslamtu lirabbil alamina kakati eddoboozi eryava mumunyenye alisomyewa ne bw'aba alimba ye kalimbe Allah ajja muwa empeera mu kulimba kakati baso omusamiza omusiraamu omutegeerera kw'omutegeerera ng'ali mu masina ng'alina bibiri musiraamu ate nga neeno musabo gy'abajjajja bali bagundi nayo gyali oye musamize asaba bakatonda abo babiri asaba Allah n'asaba ne lubaale gye bali bangi nnyo yadde ne mu bantu bonna yadde nga si basiraamu era kyova olaba nti abantu abalina amagezi n'okumanya n'okutegeera muwulire ekigambo kino abalina amagezi n'okumanya n'okutegeera musooke mulaba okuseka enkuba owulidde abalina amagezi n'okumanya muwulire ekintu kino oyo ani nti oyo Bishop Ddungu tiye koze Ddungu lyabaki lya Lubaale kati Lubowa okube Lubowa aliko akakwate kamayembe gali agalubowa era erinnya bwali ajjako owulidde Sheikh Ahmad Mukasa Mukasa ki wababakolo kakati gwomanya nti Masuda omusiigi eri gibaava bajjajja baabwe eri gibaali owulidde eri entandika ate sejjange sirya Busamize sirya Lubaale ate lya Nasabu lya lulyo olwodde oba lyakika naye mulimu abantu abagenderako n'amannya ago era omwana bajjajjaffe abasooka baliga eddiini tennaba kujja babbulanga abaana baabwe n'abazzukulu baabwe mu mannya g'Abalubaale abo awatali Katonda ng'abatume n'ababaka tebannaba kutulaga Katonda omu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Webale nnyo Sheikh Haji Lubowa gwatannayogera ne chairman omusiraamu omusamize omutegeerera kwiki
mbalamusiza mwenna abatuli mpewo kubanga ono munna atandisi nakyalinnya omutegeerera ku linnya kati nga gwe Haji Lubowa ate erinnya Lubowa ly'abasamize abantu bali tebakimanyi oli jjembe kakati mukama wange ng'ayagala kubongako mukama wange nsabayo ensonga bbiri nga sinagenda ku mutwe gwo. Ensonga esooka, abasiraamu baatubaze ennamba yaffe nga eri wansi, naye ekyo kyavudde ku basiraamu butafaayo kusomesa abaana baabwe eddiini ya busiraamu. so bibabaze bituufu bamala gazaala tebalabirira tebakola tebabakaka abaana kusoma ddiini ya busiraamu. Abasiraamu mweddemu kaka abaana gye mukoma okwagala okuzaala mukaka abaana okusoma eddiini y'obusiraamu. Ekyokubiri, sebo nsaba bannamawulire n'abantu bonna abatulaba n'abatuwuliriza balekerawo okugamba abavubuka ebigambo ebikwatagana n'ameefuga. Oyogera ki ku meefuga? Ataweza na myaka 2, ffe tuli mu myaka 62. Ensi Uganda eri mu myaka 62. Gw'obuuza wa myaka 18 18 nze nina emyaka 65 naye sisobola kumanya bya independence. Kwegasi ebyaliwo eri birala nebino bitulimu birala abantu bakwata buzindalo ayogera ki ku independence ekyalina omugaso gwatalina magezi omuntu alina amagezi omubuuza ebya independence bonna baba tebalina magezi. Kitegeeza bannamawulire abo babuuzenga abantu myaka 8 yes bave kuba nabo budde buno. Haji genda kati kumulamwa ensonga zo bbiri zigguse bulungi bawulidde ensonga ezo nzikiriziganya naawe ku nsonga y'okubiri nnyo ssebo neyanzeege okubumpa nembuyisaawo. Ensonga eyokusatu esembayo manya gyompadde ssebo okuteesaako tekiraga omuntu nti musamize. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani atugamba nti ye muyitirivu wa buli kimu era bwe kuba busamize ye musamize akulimbira. Ayitide so anabbi musalire ku nabbi Haji towayiriza Allah atukurube musamize buli kimu muyitirivu wakyo. kyekyo si kya bunyomoofu. Lwaki toyinza gamba Allah nti musamize ono makolo si wa Katonda lwaki amulekawo okusamira kuba tugende sina kyenyongerako. Asinga okwagala obusamize n'omuyitirivu waabwo n'okumulekawo ye Allah subhanahu wa ta'ala. So oli Allah mukulekawo obusamize kitegeeza musamize ate yani abawagala bamakolo tebasaba n'abawa ate obwenzi Katonda tulemere ku busamize buno. Unayagala kumbuza kituufu. Mbadde nsaba mukaddeko tusome ne ayi no kyoyogedde kituufu. 2:58 mu Twitter tusaba mukulu ayogedde point ntuufu. 58 egamba nti inna safa wal marwa min sha'air. Mulumba soko olindeko Sheikh Aman wanyise Allah musamize abuuza ekibuuzo kirungi nnyo. Nze mbuuza Allah musamize. Ngambye nti obuuziza ekibuuzo kirungi nnyo. Ekisinga okuleetera abantu n'ebiba byakulya okuba empiiyi kubigatta. Omulamwa gubuuza omusamize omutegeerera ku ki? Pointi yange nagimaze n'omulala yagimaze. Kakati oba oleeseemu kanyomero ka sabbiiti kubanga nze nsinga kusaasira oli omuntu yeebuuza boogera ku ki? Ono ayagala kusuula abasiraamu kubanga omulamwa aguvudde omusiraamu omutegera ku kyomusamize owulidde kati ate byebiki
Haji Rubowa omusiramu ayogedde nati omusamize akyasinze okusukuluma ye Allah nanyine busamize ngamba ekyo kigambo kya bunyomoofu kwe kujjewo ono sheeke muyivu nesiga ekyo kusamira kya bunyomoofu nze sigatta bingi Katonda atugambye kumusinga anti nzize gy'oli yamaze okugusa ekiki era akakasizza nti Allah musamize era ye saabasamize bwe tutandika okwogera ku basamize bamakolo Allah yali waggulu wali Haji kyagambye kane ngamba Haji siye musiraamu ye kali mu studio wano nenjagala okwongera okakasa ddala kituufu Sheikh Amaani Allah ye saabasamize naze kwogera ku mulamwa bwaleete saze kubaganya birowoozo soma aya akizemu atodde tetubaganya birowoozo tukubaganya ku mulamwa njagala kwebaza olwa programu eno bulungi bwa Sheikh Haji Twaha Lubowa mutabani wansi amazima googerwe aya egamba bweti moderator nga Allah yesaba samize bwe baba bamufunye bwi lwaki tokyogera lwaki okyogera mu gwama sogende ku mulumba bwe baba bamufunye bubi Haji kati yogera bwe twamufunye obi tutya oli alete ayo owulire oba okutegeera kwoli kwenkana agenda kubula mazima muweyo alete ayo owulire oba bikwatagana inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja li baiti aw itamara fala junaha alayhi an tatawwa bihima wa man tatawwa khayra fa inna Allah shakirun alim mazima obusozi bwe Makka oli jawanyi wanyu omuzigiti safa ne al marwati bubali bambubonero bwa Allah omuntu abalambudde ennyumba Kaaba gyobadde owaana kulokukola hijja oba okukola umura si kibi kuyokubwetula bombi obusozi obwo Safa ne al Marwa nga baddukira mu bbanga eri wakati wa bombi nga bwe yali empisa y'abasamiza abakafiri kati naye buuza abadde tabuuza abadde kusa yabalekawo kati kaya sikwenda kolooza ate namwe kyemukola kaya tagenda kwogera buli agende mpaka kyakola ate nga Allah kampite mu message gwe lwaki oyagala ayogere ayogera kinga amafiirwa ani agambye nti bw'atayogera afiirwa aba yajidde ki gw'owulidde alumwa ono yalumwa bw'atayogera ati twagala tumanye ebyabasamize tukola pulogalamu nga 10 oyo nga jja n'atayogera nolwedde enjogera yesi yakwogera nti buli omu ayogere wedde ayogera luba obwedde lwaki abasiraamu abasinga baba n'amasabo era omusamize abeera wa anti Haji akuzzeemu kubanga Allah ye saabasamize abakwata mpola era taata tumukutte bubi oli ekibuzo kyabuuza kirungi nze omusamize mutegeerera ku bikolwa byakola era mbuuza zisa busolo nti Allah awakanya ebikolwa by'abasamize okugeza nga okuwuliziganya n'abafu n'ebirala kintu nti okuwuliziganya n'abafu kikola kya busamize webale nnyo seka agenda munkwate empola nange munkwate empola wamma yogera owulidde munkwate empola okuwuliziganya n'abafu oba bw'oba ng'osaba n'ojuliza n'abafu si busamize makolo okuwuliziganya n'abafu busamize oba si busamize kekamu akatundu akatandikirwako anti nkinyonyola ate onyonyola ebiki si busamize nabadde mutuufu nze kansome message ndamuziwulirize nze kambasomere message abantu obedda babagoberera thanks for the program tetujja kuvunira Luganda kwa tugambye go babukubi I would like to inform Sheikh Aman that there was no Islamic religion before the 7th century and so no mosque before that time. Also, Abraham didn't build a mosque. Instead, Islam claims he built the Kaaba. But historically, the Kaaba was formerly a pagan site before Islam took over during Muhammad's time.
And surprisingly, most of the rituals performed around that Kaaba were borrowed from the former pagan practices before Islam emerged. Therefore, Islam is modernized Busamize. Alex, Okalese kibuuzo abadde ateesa. Kati ate okuteesa oyo muteesa. Obusiraamu Busamize obulongoosi. Oyo abadde ateesa buteesa tabuuza. Mukama yeebazibwe. Temwebuuza omusamize yaani. Omusamize ye Sheikh Aman. Nawulira mu program nga mumulangira okukuba ebitabo. Okukuba ebitabo si busamize. Nawulira Sheikh Zisabusolo nga amulangira okukuba ebitabo. Busamize n'obulogo byanjawulo. Mpandise wano ebintu bina njagala ompamu akaddakiika. Tebyawukana. Anti biri bwe biti. Okusamira, okulagula, okuloga. Kamaleyo messages. Ono abadde abasiima nimusiima muleke maleyo messages bannange katono obudde ngenda kububawa kubazo nzirina abasamize n'abasiraamu bonna be bamu babeera n'amasabo nabo bagalina Benadi emutungo Benadi agamba wane emutungo wendi era n'omusami erinnya nja kulibawa ngenda sooka okuli ninaliisa ku mpewo emutungo abasiraamu basamize bennyini ewaffe eriyo Sheikh alina amasabo era n'amasabo atenga asaaza ne muzigiti alina amasabo ate ne muzigiti asaaza erinnya lirino wano mutungo wano wabigere si wala nnyo Benadi bw'oba olimba kati ndowooza gwe polisi ebejja okutwala oyo bamusebusi kuba tugenda mugoba mu muzikiti si Benadi ne bw'abanga ye yaguzimba tujja mugobamu ono atuwe direction erinnya liri nalyogema ye Sheikh Adam Twaha Si kituufu. Eriyo mutambiza asobola kutaaza Ayogeza bukyayi. ayogeza bukyayi Baimamu wabo bonna tubamanyi kuliko Adamu. So kati mubufunze Sheikh Adam Twaha ajje wano ku Sunday yejjeko ekintu kino baba si mutubu bwatajja kitegeeza kituufu bw'anaabanga imaamu tetasobola yawulira bw'abanga yazimba omuzikiti bajja mu ne bw'aba yaguzimbanga gugwe tetumukiriza kusaaza ogw'emakka mwagujja mu halali ne kubeera haramu ne kubeera halali Benadi agamba ono Sheikh Adam Twaha ng'erinnya lyo alina amasabo kituufu ate nga ne mu mizigiti asaaza asaaza oba asaala talina muzikiti gy'asaaza naawe sheeka bonna abakuba ebitabo beyita basheekhe bonna naye mulina aya Allah ng'ayogera ku kigambo busamize gituwe twagibasaba kuva ate gwova ogisoma ng'egamba ki okusamira katuwulirize okusamira kwe kusinza ekitali Katonda era n'abasiraamu basamize kubanga basinza Allah Allah yali lubaale nsoma message yali lubaale w'abawalabu yalina bawalabe basatu era buno bwagataddewo nedda zimbe wuno wuma luzimbe wune Masaka Muhammadi yali senkulumandwa kubanga musulati jin Muhammadi akulemberamu eswala n'okusoma Korani ng'amajini gawuliriza njagala tuyambeko ku mukulu zimbi yawuma luzimbe Masaka eno program siya bantu kwogeramu bye balowooza nakuvumirira nabisomawa nakuvumirira kubanga omuntu ajja bagifudde nga ki program abantu bakomeko ebintu abijjeewa kasoko olinde message evuddeeyi program
program eyitibwa nzenga bwendaba kati gwenga bwolaba saanyawo byayogedde ebyo tebiriiyo kati gwomanyi bwobanga tebiriiyo oyave muzikiti mangu nga tetunnajja yabalema okujjawo nga agiteekawo munamugjawo nga yagiteekawo ne bwaba yagwezimbira innal masajida lillah tajja gutuula tasobola kugutuula afazali okugujjawo kasaba kale nze nga bwendaba mwebale program okusamira abinnyonnyodde nga owejjokolera bwe yabinnyonnyodde ndowooza kukuba ngoma sacrificing of animals an act of coping of God's norms yerabidde kyatata kwerigomba n'abakazi obadde okimanyi nti mu chairman katono nnyo chairman katono nnyo si kya sitaani kyakwaza nina kenjagala okuyisaawo katono obadde okimanyi ampuliriza era atulaba nti ebikolwa byonna abasiraamu bye twogeddeko ebitegeeza okusamira kyeki era n'abasumba bye boogeddeko ebikolwa ebyo byonna bisangibwa mu makyaki tutandikira ku Sande ejjayo nga siye aba mpoyo omuyeka tugende mu mpoyo omwali busimuyeka kabatuwe omuyeka kabatuweyo omuyeka oyo ali ku layini avuddeko amaze n'avaako nga nkoze bubi akomyewo mpoyo omuyeka owesimu muweerezi kale gyali omuyeka kuweereza esebo Giovanni Wasa nsinzidde kazo kakati na mu studio okubeera nga Mr. Mulumba kubanga musajja mukakamu nnyo naye seeka amaanyi waliwo mu Bayibuli olugamba nti omuntu bw'alowooza okubanga ow'amagezi asooka asiruwalenga sekama yefuula omugezi mu studio ayagala nakuwamba modoleeta era ku program abadde agiggaddewo ng'alinga ye yagitandise kale weebale nnyo tujja kubawa obudde omululu mbalamusizza mwenna abatuweereza moderator nze embuuza omukatuli kyoyo nti enneema kyeki kubanga batugamba nti kabonero akalabika akategeeza ekitalabika Yesu ke yabalekera awo abatafaananya omusamiza akkiriza nti muwanga amulabira ku muntu nga yeyanjudde jatandikiraawo ate oyo bambi bwaba tunatandikiraawo yeetaaga kuyigiriza kubanga byonneema kirala ate nebyabuuziza birala bambi nja kuyigiriza mulundi oguddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.